Mama yawummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Awo nno n'omusumba we yayogeredde gwe bayimbye oli tuliyambala engule mama abadde mulokole. N'agamba wadde olimba laffe baalwozaamu naye luva eno. Naye buli omu asobola odduka nga bw'ayagala naye ono gwe tuziise yaawangudde. Yaawangudde era agenze kwambala ngule eya Katonda. Kale sooka otuwaawo. Twagiya ndamujimbe nga betujimba eyaffe temunagende mujja jimba obulala naye ono mukyalo n'alwanya olutalo lwe kati agenza okwambala engule. Olutalo gwe luliggwa tuliyambala engule tuliyambala engule zimasamasa. Haleluya. Olutalo akayimba kano tuliyambala engule kayimba kange naye tetukolagana n'abantu oli Kyagulanyi munagomba munange ate ffena tuli bayimbi yalukyusaamu mu ngeri namuyamba kubanga lumuyambi twali nsonga naye njagala abantu baleme kwawukana olw'obuntu ng'obwo. Byabategeeza nti tribes ne parties, political parties, ebyo byonna biringa amacupa ga soda. Amacupa ga soda eyinza okuba nga ecupa ya blue, n'endala nga yaki ya red, n'endala nga ya bimuli ya orange, obundala nga ya yellow, nga zonna cupa zaki naye nga soda alimu y'omu. Kakati njabategeeza muleme okwawukana olw'amalangi g'eccupa. Omubiri guvaawo ku nsi ekikulu ennyo ku ffe gwe mubiri gwe mwoyo gulituuka mu ggulu. Oba gwa soda ki gwa ccupa ya kika ki. Ekintu ekyo nze Profesa Kayiwa sikkiriza mu njawukana z'amadiini kubanga sirina ddiini mpeereza Yesu Kristo. Abantu bonna abali wano abanaddiini mwenna mwenna abali wano n'abeeyofuzi musaasire famire eno. Omukazi ono tafiisika myaka 69 giba gikyali mitono. Nze kakati musinzaako omwaka gumu nawezeze 7 last year mu November 25. Kale siyinza kuimagininga nti nafudde. Musha kingamba musaasire famire eno. Kale kyekyo ekyabadde mu kuziika. Abe emboozi ya papa eguddeyo nga ayogera. Etuuse. Oza bawulira. Weba tennatuuka. Kale tugenda gifuna awo. Naye nga mwebale mwenna obubaka bwa papa namwe tubeere nga tubukola ki tubufuna. Kale kaakati nga tukyeyongerayo